Webale Yesu, webale tata, webale Yesu wange, webale hoponye, webale Yesu wange, webale tata, webale Yesu wange, webale lota Bobby Wine, webale Yesu, webale tata, webale lota Bobby Wine, webale holota, webale Yesu wange, webale tata, webale lota Bobby Wine, webale tata, webale Yesu, webale Yesu wenge, webale lota Bobby Wine, webale tata. Bana Uganda mukawa fe yebazwe. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Happy Sunday for everyone. Bana Uganda. It's about kulota Bobby Wine. Ne muzei, papa. My dream goes like this. Izagenda mu Uganda, alabako muti munene mu Uganda. Muti ya muyembe, ayengede muyembe, agwa wansi. Waliwo mulenzi ali waggulu ku muyembe, ayagala kujjako muyembe. Ate mulenzi ono agwa wansi ne muti yonna. The moment the tree fall down, the soldiers started to come together. What make that tree to fall down? Ate izalabako muzee. Waliwo muzee. I usually saw that muzee in TV. That muzee, he is in Muganda muzee. I don't know the name. Then muzee is telling me, have you seen that tree fall down? Then I asked muzee, muti ya muyebe ona gwa wansi ate amaje bajja wano abalala badduka abalala bajja wana ya kukola ki ono just muti ya muyembe. Ate muzee agambye, gwe tamanyi muti ya muyembe ona ayengeddeko yelo, tamanyi? Agambye tamanyi. By that time I saw people, they are running. There are two sides. One side, Papa Museveni is there. One side, Bobby Wine is there. These people of Papa, they are running, going like this, without soldiers. This side of Bobby Wine, they are running with the soldiers. Banange, bana Uganda. Ebisiyaga osobola obirya ng'oyina n'omukyala. Kikambi simba wakati lwakyodduka ebisiyaga era olitakulimbanga kati nze kuba ebyo eyo area mwembeera mbi abantu ffe tubasabira ffe tukola tutya ffe tuba delivering oli ekyokubeera n'omukyala ekitegeeza nti olitalya bisiyaga abali ebisiyaga oli ayinza okuba nga talina mukyala ng'amulira ng'ali ebisiyaga kakati eyo si nsonga bw'oba yagala kulaba mukyala Abedi Bwanika ujja kujja ondabe your private life yange. Nze mbadde mufumbo kati kambayambe mbadde mufumbo the last 30 years mbadde mufumbo emyaka 3 egiyise. Mukyala wange kanyambe mu abempulira mwogera mbalaba ku social media ye Dr. Gladys Bwanika. Dr. Gladys Bwanika nkiddemu oli akiwulire mulukirumira eyo eri ambalaba mayeze sibiddamu ebyo byendaba mubeera ku social media. Kale sabo Dr. Bisekiso Bwanika byonna byogedde tubiwulidde. Oli bawa Dr. Gladys Bisekiso era bawa masayansi Bisekiso byonna tubiwulidde. Naye ekibuuzo ekikulu kye twagala okwebuuza, opromotinga bisiyaga oba olwanyisa bisiyaga? Ekikulu kye ki? Bw'obeera ng'opromotinga bisiyaga tewali akuyinako buzibu, kubanga tokyayina statement yonna gy'okola nga temuli bisiyaga. Buli kyoyogera essaawa zino okuva lwe wakola emivuyo mu NUP ng'oyagala bakuwa ekifo ky'obwa komishona
ne batakikuwa ng'olwo wawandikira Secretary General baluwa ng'omusaba ekifo ky'obwa commissioner ne batakikuwa nga bamaze okugoba honorable zaake mu parliament. Waggulawo olutalo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne NUP ogutali musango kubanga ezo ze zibadde kalazo ebbanga lyonna. Mu 1996 wali okolagana ne Museveni 21 novaayo n'otandika okumulwanyisa mu lwatu naye ng'ozannya kaadi za buzaabuza. Sebo Dr. Bisekiso Bwanika tubuulire okuva lwe watandika okulwanyisa Museveni mu lwatu otuuseewa era wali omukozeeko ki? Tewali kye wali omukozeeko era yasigala akola ebikolobero, yasigala afuga bubi eggwanga okutuusa lwe wasalawo ne mukola endagaano obeere ng'ozannya kaadi za buzaabuza nga weefuula amulwanyisa naye ng'ate omukolera. Mu 21 wavaayo n'otandika okulwanyisa Dr. Kizza Besigye. Wamwegattako. Bw'omala okumwegattako wadde ng'era still wali oyina endagaano gye wakola ne Museveni nga weefuula amulwanirira, nga weefuula amulwanyisa naye ng'ate bw'okola ki bw'omuzannyira kaadi zo. Njagala ombuulire okuva lwe watandika okukuba Dr. Kizza Besigye mu 21 kuba wamwesimbako wamutuusaawa 26 awo wonna ng'oli mutuzannya kaadi za buzaabuza nga weefuula alwanyisa Museveni ate nga bw'okolagana naye, nga bwe weefuula ali ne Dr. Kizza Besigye ate nga bw'omulwanyisa. 2016 era kye kimu kye wali okola. Tugenze mu 2021 weegasse ku kibiina kya NUP n'oyogera ebikikinike n'owalalira Dr. Kizza Besigye ne bakwaniriza mu NUP. Naye gyo gyonna emyaka wali toyina kifo yadde w'okiikirira era nga tova ku CBS nga bw'okola kati. Gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo famire ya Kitaka bamubiru bakulyawo Kinyana Mpindi ebulanga awo ku Nfudu be bakyasinze okulya ebisiyaga n'obipromotinga. Sebo Dokita Bwanika gwe yasoma tubuulire ddirwe wali okutte famire eyo n'ogiwalawala n'ogitwala mu kkooti n'ogivunaana okulya ebisiyaga wadde nga etteeka ly'ebisiyaga lyayita. Njagala ombuulire lwe wali ovuddeyo ne weegatta ku Pastor Male ffenna gwe tumanyi nti azaalu agugulana n'abasumba abali ebisiyaga abalwanagana n'ebisiyaga. Mbuulira ddirwe wali ovuddeyo yadde okumukubira essimu yadde okumuwandiikira message ng'omusaba omwegatteko mulwanyise ebisiyaga mu ggwanga. Tewali. Kakati nno gwe yeeyita dokita twagala okuwa amawulire ag'ennaku nti buli kimu ogenda kyogera Kyagulanyi ogenda kumusiiga enziro, ogenda kumuteekako buli kigambo ky'omanyi ekinene nga bw'ozza okikola ku Dr. Kizza Besigye, nga bw'ozza okikola ebbanga lyonna. Naye tewali kigambo ky'ogenda mmuteekako kigenda kumusuula, kigenda kumuyigula ttama, kigenda kumujja ku mulamwa ogw'okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda n'okulwanirira enkyukakyuka okulaba nga Uganda etebenkera. So n'olw'ensonga eyo nze nno ndowooza kubanga ekyo kyeraga lwatu nti 2026 tokyayina lugendo, byonna obikoze, byonna obyogedde, kati osigaza kimu kweyambula.
kati essaawa zino ovuddeyo otutegeeza nga bw'omanyi nnyo ebisiyaga nga bw'osobola okubirya ng'ate oli mufumbo. Well, tukweyanzizza. Naye oyo propaganda wo n'ezo kaadi zo z'ozannya eza buzaabuza ogenda kusigala kuzikozesa ng'ozannya n'ab'emitwe eminafu emiyabayaba. N'abo abakuwa platform ne airplay obuzeebuze bannayuganda, gwe kyobadde tomanyi nti twabategeera era twababuuka. So zannya kaadi zo ng'okimanyi nti bootambula nabo baalubatu, bebo boosasula ku ssente zojja ewa Museveni era be bakukkiririzaamu. Naye ffe abalina emitwe egiri soba abeetegerera, nkukakasa toyina kyogenda kukyusa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, weebale kujja, weebale taata, weebale kwesowolayo olwanirira ebyo ebyalema. Nze kyenyinza okwogera ku baami bano era nga nkisaba bannayuganda nti abaami bano buli we mubalaba nga bazze gye muli mubakube ebbi. Yes, mubakube nagisi mugizinge mubuveera ng'omunaanansi mugibakube. Kuba kakati osooka ne weebuuza abasajja bano mu bye bakola, what do they want to achieve? Osooka ne weebuuza, do they want to fight Bobi Wine? Ekyo kiri mu giraasi tebasobola mulwanyisa. Do they want to bring change? Kiri mu giraasi buli abalabaga these ones are jokers. Kati weebuuze facilitation ne resources ze bakozesa zo zaaki ng'ekyo kye babagamba mbu baagala okukireeta oba baagala kuleeta change, nammwe mwennyini mutunula ne mugaa nti mulimba temusobola. Golooza omulimu gwabwe gwaki? Kuba omuntu yandiga resources ze mwonoona mu bintu bye mutasobola kuachievinga. Why don't you save that money? Kuba temukyayina lugendo, abantu bona mbumpuuga ne bwanika be bakulembeddemu be baagala kati okuleeta enkyuka y'omuggundo mu ggwanga. Abo omulimu gwabwe golooza mulimu ki? Bano abasajja babi nnyo okwenkanankana ne Museveni, sina kindi okubeera nti n'okumusinga. Kuba Museveni bwe yategeera nti abantu tebakyasobola kati kunjagala, wabula baba tebanjagala, if I can't have it you won't have it also. Kwe kufuna gino emigwisiri nga jo kyegirina okukola kati essaawa eno ki? Kutasuubirya abannayuganda, kutasuubirya abannayuganda. Goba otunulira ku laaleezi zaabwe biki ebigenda mu maaso ku activities ze baba bakoze. Waliyo ekibeerayo ennyo ekyo kyotunuulira nti kino nno mu butuufu ensonga gye baliko kati bali ku nsonga ey'omulaka egenda okuleeta enkyukakyuka. Wabula bye beekolerayo bireetera abantu okugwamu essuubi. Abantu ne baga nti wadde Museveni twamukoowa, these ones cannot be an alternative. Kati ekiddirira abantu nga bamaze okufa essuubi ki? Kuva ku bintu, kuva ku byabufuzi ebitambuza eggwanga lyabwe. Naga nti yeze statement ezo z'owulira nti bana byabufuzi mubaveeko ne bajja no ku social media ne batuga nti mwe laptop you are serious alone. Batandise okuggwamu essuubi ate nga ebimu kubiraga nti abantu baweddemu essuubi. Nsuubira musobola bitunulira ne mbiraba. Bwe ne tubeera mu ggwanga singa bannayuganda tebaggwamu essuubi, ne tubeera mu ggwanga nga national IDs zaggwako naye nga teri munnayuganda afaayo, nga teri afaayo. Negolooza national IDs okubeera nga zaggwako tezirina bantu bezikosa, tekirina bekikosa nti emirimu gyabwe gyaziŋŋama olw'okuba nti national IDs zaggwako. Mu ggwanga abantu nga bali mu ggwanga lyabwe nga balyagala, nga bali serious balyagala, oyinza kisanga mu nsi ki nekitwala wiiki eki nga IDs ziweddeko. Oyinza owulira ensi ezaagala eggwanga lyabwe, abantu nga baagala eggwanga lyabwe bwe bayinza okweyisa. It is only in Uganda bannayuganda baabivaako, naye nga baani ababatuusizaawo okubeera nti baba batta essuubi lyabwe. Gino emiziina gy'abampuuga abantu babeera waga bannabyabufuzi twabavaako. Abantu ne bajja ne bayoola omuntu ku kyalo, abantu nga bazinze mikono bwe bati ne bagamba waayo twamugamba ebyobufuzi abiveeko, ave ku bapolitician, bapolitician beenoonyeza byabwe. Baani abatuusizza abantu mu eyo levo ng'omuntu bamutunuulira butunuulizo baba bamukutto baba bamukoze eki, ffe twamugamba ebyobufuzi abiveeko. Abantu bwe batandika okuva ku byobufuzi ebitambuza eggwanga lyabwe lifa nga bw'olaba eryaffe bwe litandise okufa. Gwe ne tubeeraawo ne Ethiopia gye gitusinga obugagga. Bw'otunula mu statistics nti Ethiopia tugisinga obugagga, naye Ethiopia togiwulirangako nti bagibanjeeza amafuta, naye Uganda mbu bagibanjeeza amafuta.
Uganda ne babba sente mu banka yensi mu gwanika ly'eggwanga ne babba mu sente. National IDs endagamuntu ne ziggwako myaka kati 2. Buli lunaku buli budget yeyita bayisaamu essente z'okuzza endagamuntu obujja tedda bujja. Bannansi batunula baggwamu essuubi. They say what the Museveni twamukowa, but these ones cannot be an alternative. Fine ba general batandiko tugamwe mu laptop muri you are serious Aaron kaluma nenga bani ababireta bano olwokuba nti ebyobufuzi babikoleramu obwaddiikuula bwe babikoleramu obwaddiikuula abantu nga batu nabo bataga wadde omusaala twamukowa tetuyinawo gwe tuyinza kubanga twafunye bano essaawa eno kye baagala okwachivinga kyekyo kutta ssuubi ly'Abannayuganda bali bavuga ekintu kyabwe nga tekiriiko agamba kutta ssuubi ly'Abannayuganda kulabisa opposition ng'etayina mugaso nga bali awo just opposition a jokers kye bakola kati essaawa eno if I can't have it hey you will not also have it nti wadde bankooye nammwe katubaleetera okubeera nga abantu babalabanga abatali alternative nga babikola kulaleza zagine emiyayo kubeerako ki kubeerako ensonga ez'amakulu mbeegayiridde nnyo ne sekwegayirira yonna bwe mubalaba mubakube bbi oba bakubye bbi wambizi oba wa muntu oba mubakube mumuzinge mu buveera abenga omunanasi mu mubakube temugenda kukkiriza bane Bannayuganda tubadde nnyo tolerant ebbanga ddene omuntu nakusiriwalirako era stiru ne tusigala nga tutuna butunuzi ne batuuka ekiseera nga they have got too comfortable mukutusiriwalirako no tubeera abantu abagali eggwanga lyaffe ng'ensendala bwe ziryagala tebayiza ensendala teziyinza kutunula nga eggwanga lyabwe lifa ligwawo nga mulimu abakola ebyekisiru abantu ne babatunulira butunuulizi akiri abantu mumba temusobolako kuba akiri mubayiribye babeerani comfortable tulaba babaddamu okukola ebyo ebyekisirusiru byabwe bakola bwe mumabeera nga buli kaseera bwe bajja ne bakola ebyekisiru nga mubayiribya